Unlike other classes, for our Infinity class, we stand by values. We stand by principles of this revolution. Nakugamba, gwone kwata ku principles, nwe kwata ku values a revolution, you will never be wrong. We are right even this time around. The reason why we have been defending Shamimo Malende and Shakira Nakato, we are right at it again. Nga tuyimide ku value, kwa value jebaita integrity. Integrity. The National Unity Platform Secretariat, you are on trial. Nkidam, muna Uganda tobeera diverted. Gorodi Museveni gwe yatutowa China tebaka mubba wagagaye yunzenga njibasomesa for almost 4 years tiyetubba. Oshegera, ekintu ky'omwala kyekiri revolution. Does the National Unity Platform preach what they do? Oba they just preach and they do the opposite. Lwaki kigwa mu kintu kyebayita corruption scandal. Corruption scandal. Wetuba tugamba nti mu parliament waliyo obubbi nga tuyita mu parliamentary exhibition. Era ng'omuggo ogwo twagukozesa ne tupanishinga enkwezengeza ali zituwekwesemu okwali mpuuga n'abalala. Why are we dropping this stick? So go in a revolution. Don't be diverted. The only revolution event yegenda maaso kati ye y'omwala kubanga erimu ekintu kyebayita corruption scandal. We are preaching a corruption free New Uganda. Yetu preachinga Usegera nga tuyimiridde ku core value gye bayita integrity oba honesty. National Unity Platform Secretariat and our leaders, you on trial. Njagala mujjukire muyina ne file endala gye tutanafunako results. National Unity Platform nayo ekweka files comes back to the leaders. Akakiiko kateekebwawo ne kaweebwa wiiki emu okusolvinga corruption, okusolvinga scandal. Era nayo yali mu corruption. Scandal eno yalimu Latifu Sebagala yatulabisa ku media, yalimu Waiza, yalimu ne Chairman Nyanzi. Naye akakiiko ako kaweebwa wiiki emu okudda okutuwa results. N'abo ba culprits oba omuntu gwe gusinze abeere punished. Tugenda mwezi mulamba akakiiko ako tekatuwanga results. Kaali kakulirwa Madamu Jole owa Western Uganda. Nga kagenda kukola mu wiki emu. Where is that file? Ne National Unity Platform na yetulira file nakugambye we are standing by values. Nkidamu, we are standing by values if you want a new Uganda. Esa wene tugamba nti Museveni atta abantu file ne zibula. Oshegera omusango gwa akakiiko katondebwawo wekali akakiiko ako kaweebwa wiki emu kadde katubulire fe abantu twabe n'ebibonerezo nga bikola ki nga biweebwa abantu abo. Oshegera tetukirabangako. Then tufunye ne scandal ey'okubiri ng'erimu obubbi sente z'omuyiwa omusolo zibbiddwa nga bwayiriwo batugamba nti bakansalazi be twasindika beegatta ne gavumenti ya Museveni ne bakwata ne bayisa omwalo ogwo ne guweebwa Miss Kigunu nga balidde enguzi. Twagala kukimanya how is National Unity Platform gavumenti yayo egenda ku addressinga nga etya ensonga eyo. Ng'essaawa eno tulaba timulimu n'abantu abaagala kaadi kubanga tuli mu kintu kye tuta fisadi democracy. Nkiddamu bakita fisadi democracy, fake democratic system etya. Nabagamba nti Museveni oyo obubbi wakola mu Uganda nefuga byakola alikolera mu kabinja kana akatono ke bayita opposition. Wabula olwokubanga tumukubye nga system ene ino okuvaawo atuzimbiramu ababe. Si buli yajja mu National Unity Platform okunona kadi nti wa National Unity Platform ekyo tebakikulimba. Kati revolution ekuwadde chance oku exposing abantu bano okubalaba na kugamba banene abantu bano ababeera mu fisad democracy always ebikola byabwe bakola bibeera bifaanagana ne bya God Master waabwe oye Zahara Lyulika mubbi buli wabadde mubbi. Oshegera naye ekintu ekigenda okwewuunyisa kiri kitya nti abantu bonna abadde bakuba Honorable Shamimo Malende bonna babbi ku list kwe bali bafulumye. Oshegera eno video gye mbakoledde leero njagala saagala mu Uganda obeere diverted. Twagala accountability. We are holding the secretariat accountable. How do you address this? Twagala ne file eri akakiiko akaateekebwawo akaatusuubizibwa nti kagenda ku addressing ensonga eno to the fullest. Era ebibonerezo biweebwa abantu kwalimu no disqualification. Kati ne wano kye tusaba we disqualify them bonna abali involved mu eno scandal senga gubasinga. The same kakiiko akaateekebwawo ke kabeera kateekebwawo ne ku luno to addressing ensonga eno kubanga abantu mwaba wa 60% kakati bana ababbi. How are we going to elect these thieves to get back to the government? Nga luli tugamba abantu nemeso kugenda mu government yeyo bampuuga. Okitegera revolution ebetteredde wakasengejja tulina okakozesa. Okitegera ekintu kino abantu bano nabagamba bo bedefendinga Nusufa Nakato olunaku olwaleero abadde defendinga Zahara Lyulika okufiirawo naye nga wokebera ku list ne Nusufa Nakato akola ki kwali
Nusufa nakato kwali kububbi obwo okitegera Sauda Madada abadde kwali njagala otunuulira bannamawulire bonna batugamba ffe tetusobola kulya sente za Museveni tetusobola zirya mubadde mulya sente za Miss Kigundu nga ziyita mu Zahara Luyulika ne zijja mu Nusufa nakato ne Sauda Madada kati ndooza mukirabye tinammwe byo bye mwegana temubitegeera nammwe mulidde sente y'ekibi okitegeera ekyo kibayita revolution kati nammwe muli exposed bonna bu media channels ne bu handles nyongero bajjukiza enkwatagana ya Infinite Class nammwe egaddwawo tewali ffe tetukwatagana na bubbi. We are standing by values of the National Unity Platform. We are standing by the values and the principles of this revolution. No one is going to divert me from this. Ekyo kyonki babuulira twagala ensonga eno ebere addressed to the fullest. No one is going to divert me from this. Tewali. Njagala accountability. The NUP Secretariat twagala accountability. Ku kakiiko kali akatondebwawo katuwe results tuzimanye nga banna Uganda. Nkisabanga munna Uganda, sitabanga wa People Power, sitabanga wa National Unity Platform nga munna Uganda. Akakiiko katuwe luli gundi ekintu kibaka wa investigation yokolako. Then akakiiko ako katuwe na accountability kuno bubbi obwabaddewo. Kweno bonanza, cash bonanza yabaddewo. Then tusaba National Unity Platform era omusajja waayo Kayemba Solo Zahara Luyulika tumaze omufuna bulungi nnyo mubbi. Mama Kyamimu Malende respect ono mubbi abadde era akulwanyisa kubanga Museveni abadde agala kubo vyo mu human rights atekewo mubbi we Zahara Luyulika. Twagala National Unity Platform ebere kukikolako disqualification kye tusabanga banna Uganda. Then tujje bukoma nsimbi Kayemba Solo opromotinga Veronica eno video yazanyibwa ko muledi lumbu yengena kuzomweza abiri nzija tugenda kujja ku kino tinofuna justice wa kino nation yeno. All right, Mr. President, kuna ku oloksa ndaje ne kugamba ku woyita mukwano kugo bayita Kayemba Solo MOP ne kugamba nti Kayemba Solo gwolaba musajja mu kyamu nnyo ebyange byogera kati ngomusiza kulesiyani yenze ne ku kitebe nakimakadi kati kankubula information eno mu luzungu ojwe bulungi ono gyevunulya mu Luganda olikotegere bulungi nnyo tize information yange gyempa tebaako okoliko. Kayemba Solo muntu mukyamu bw'obeera naye ayogera birala bw'akuvaako bw'ati agenda n'ayogera ne banne ebirala n'omulimu gw'abadde asinga okukola kwe kutambula nga atandika okuneutralizinga chapter za struggle. Kayemba Solo yoyo nga ticha lumbu yamwogerako. Omanyi domestic police ono nabagamba Museveni mu domestic police atuzanyira mu opposition okitegera mu atuzanyira kati revolution etuwadde chance to expose kubanga tugenda mu New Uganda ekyatulemesa luli twalina ensolima kuluno tetugenda zikkiriza never. Kayemba Solo ebukoma nsimbi eyo ekifo kya umani MP okyagazaaki buli wozunga Veronica yatubba Veronica mubbi tumumanyi oyo mubbi okitegera era nawayiriza ne Honorable Joel Ssenyonyi naye ogenda odi campaigning abantu ate abantu bano be defendinga bakute Veronica ne bamuteeka wali eri waggulu wali okitegera Kayemba Solo agenda mu campaigningira ku mikolo bye bine bifaananyi ebimu gye yalabikiddwako Kayemba Solo nga campaigningira ni Veronica. Kayemba Solo wajjanga amala yeefula nti no kyali wa president nnyo agende eri asika amasanyaze deni agende mu bukoma nsimbi ateke image eyo nga adi campaigninga Shakira n'omulala okitegera gwe saagala kwogerako linnyali. Then batuteze ne Farida Nakabugo no y'omu ku babbi abadde mu State Council y'omu ku babbi baayo. Kakati agenze all the way from Kampala State Council amaze okolayo stagazaayo agenze paka bukoma nsimbi ndowooza mulaba babbi bano batukyanga kati nabagambye eno system eri mu kugwa kyeri mu kukola eri mu kupressinga amapeesa gaayo we bana abantu bagudde bagenda kuleka ki emirandira gyabwe within the new government gye bagala okukola ki okuzimba. Kayemba Solo agent wabali Farida Nakabugo ali omu ku bo okitegera naye Kayemba Solo ekintu kyali mukola ali mu kupromotinga Veronica ngeno wasika amasanyaze ku president mbu okulaga nti Veronica yakola ki yasonyibwa. Please tetunakusonyibwa Kayemba Solo wegendereze genda mpola Kayemba Solo senga nakukwatamu muganda wange nze sina byakufiirwa nonya kaluluko wesonywe kya umani MP lekera okuba Shakira n'omulala gwe saagala kwogerako linnya kuba yetanvunaanako lekerawo Veronica mubbi oshegere ekintu ekyo totandika mbeere eyo gwe kufe kuliko abatalina kyakufiirwa oshegere ekintu ekyo munna Uganda ekintu bakita fisadi essaawa eno tukirinya ku nfuuto kino kyagamba nti akabinja ka Museveni ngenda kamalawo akabinja tukasensera
Twaga